good morning, good afternoon, good night. Mwasize mutya batulaba okusinzira munsi mwoli. Tuyinza okwanga waffe bwakakya omumengo bwakawungeezi nkugambira good evening. Oyinza okubanga okyebase nze naggolokosedde ne nkugamba owaayi good morning. Wengambira nti twebaza Omukama obulamu bwatuwadde nti tukyali balamu. Obudde obusinga tugamba sifa abasinga okumanya ate sifa abasanidde okubaawo ne lwakisa kya Katonda nti weetuli wetugambira Katonda w'ekisa n'ettendo tukimuddize. Wengambira maama gye neekola itongwa wasuze otya no ssebo. Nasuze bulungi. Wasuze otya omanyi waliwo abantu abayinza obutakutegeera. Kyayise musajja gunne maama ono ndi kojjaawe waffe mu Buganda kojjaawe abeera nnyoko. Oba mbatangaza bulungi. Maama wanzaala yeddira njovu nga nze gye neddira. Ndi kojjaawe era n'emiggo nzikirizibwa okumukuba. Era ky'oba olaba oba nfukamire ne ate wajja kutulaba nyinza okubeera wansi kale tugendera awo. Jeno bigenda maaso mu ggwanga byewuunyisa. Ebimu kugamba twewuunya how people reason abantu nga balowooza. Ate guno omulembe omwagulanyi ngwebazaako kintu kimu ntino gutuleetedde abantu betwatumanyi nti nno bagezi ate ne gubafuula abasiru. Bannansokoze ekigambo ekyo tugamba beerimbikanga wano ne wali n'olaba nti nga musajja mugezi naye kati omulembe omwagulanyi gugenza okukola analysis ku bantu ne tukizuula nti nate tebasaanidde okubeera bagezi basaana okubeera gye balina okubeera. Omulembe omwagulanyi lindako omulembe omwagulanyi gwajjanga kibuyaga. Ebikoola ebyali batanywedde ku muti byonna byakunkumuka. N'obusiisiro bwali butagwanidde kubeera nnyumba bwonna bwagwa. Si buli kibuyaga Mukama Katonda gwaleeta nti abeera mukyamu. Wabula oluusi Mukama Katonda aleeta kibuyaga okumanya ebyazimbwa oba byanywera. Kyagulanyi alinga Kapa ng'enkyukakyuka yali yazaala abaana baayo. Kapa gye bayita Kyagulanyi nejja neekangamu mu bikapa ebito. Emiyaayu gyadduka era abaasigalawo abatono be baana. Bonna boolaba boogerera Kyagulanyi Lulinga be baali bagamba nti be bannannyini nkyukakyuka. Miyaayu njagala kibategeezaako gyali miyaayu nga gyerimbise mu Kapa. Y'ensonga lwaki kaakati essaawa eno buli lunaku bw'osanga nga bakujuliriza Dokita Kizza Besigye mbu yaliwo opposition mulungi. Bano opposition babi lwansonga nti tebaleeta kwekalakaasa. Bw'obeera ku opposition lwaki balubongoya tebanoonyeza obuwanguzi tebanoonyeza opposition obuwanguzi mu bitundu byabwe gye bava. Lwaki beesiba waffe mu Buganda? Dokita Kizza Besigye yali ava Lukungiri naye era ebyobufuzi yabizannyiranga wa? Wano mu kibuga. Buganda teyinaako bannannyini byo mu nsonga y'ebyobufuzi kubanga Buganda it's a trading center we watudde ekyoto ky'ebyobufuzi. Buli omu alina okubizannyira. Y'ensonga lwaki nawakanya nnyo Yozefu Kony okugamba nti Yozefu Kony yali ayagala kufuga Uganda ate nga atandikidde eggulu okuyeekera. Singa Yozefu Kony yali ayagala kufuga Uganda era yalikoze nga Museveni gwe bazaale lwaki tulanga bwalimba n'asemberako mayiro ane Luweero ku kyoto ky'obuyinza. Gwe ŋŋamba otya nti ayagala okuyeekera gavumenti ng'ekigendererwa kye kyakufuga Uganda ayina kutandikira ng'olujjukira ng'ayina n'okusala kaluma. Gwe bw'oba olaba kisoboka? Nedda kizibu nnyo. Ebyobufuzi birina kuzannyibwa mu Buganda kubanga we wali ekyoto ky'obuyinza gwe waalisose ne weebuuza ye Dokita Kizza Besigye waabwe baali bulungi nnyo. Ebbeeyi y'ebintu we yalinnyanga lwaki emizannyo gye yayagalanga gizannyira mu Buganda? Ngaawo temwavaayo kugamba lwaki togenda ewammwe ebintu Erukungiri tebyalinnya. Ewammwe Erukungiri buli kimu kiri okke. Naye mutubanja okwekalakaasa ate nkya ne mutugamba nti tuttisa abaana b'abantu. Naye ng'ate ne Dokita Kizza Besigye teyeekalakaasizaako waabwe, yeekalakaasiza waffe
ebyobufuzi byenga bitta baganda baffe ebyobufuzi byenga bitta baana baffe lwaki teyabitwalako ewaabwe ewaabwe baali bulungi oba alina kubeera greatest mu bizinensi z'abantu baffe mu bulamu bw'abaana baffe greatest waawa atayinaayo mwana wa musibe n'omu gwaweerera atayinaayo mwana wa mufu n'omu gwaweerera gwe kyogamba nti ku mulembe gwa FDC tewaliwo ba political prisoners ku mulembe gwa FDC tewaliwo bamulekwa ba struggle ababaana abaafa mu struggle bamulekwa b'abaganda baffe abaafiira ku mulembe gwa FDC naye tolabangako nti Dr. Kizza Besigye akoze press conference ku basse baganda baffe ku baganda baffe abasibe era towulirangako nti Christmas Dr. Kizza Besigye awadde abaana b'abasibe oba abaana b'abaafa ekyokulya tolabangako nti okusoma kutuuse FDC eyina enteekateeka ezzaayo baamulekwa baabafiira mu struggle mu ssomero oyo gwe muyita the greatest of all time oba greatest bwe buva mu kwekalakaasa kwe yateekanga oba okuteekawo embeera ng'era bwe mwagamba nti eno opposition eyanguyidde nnyo Museveni kubanga tewaliiwo kwekalakaasa kubanga tewaliiwo kwegugunga naye ya Dr. Kizza Besigye yalimu okwekalakaasa okuyiwa ttiya gaasi n'ebirala bingi naye ng'ate ekyewuunyisa abikolera ku ttaka lyaffe temuliimu mwana we temuliimu muganda we ttiya gaasi ne bwavuga tewaliiwo jjajjaawe musajja yadde omukazi oba bazadde be mu bufunze outcomes zonna ezaali ziva mu maanyi ge yateekangawo nga zikosa ffe tubuuza beewaabwe baali baamala dde okwenonola ewaabwe waali tewakyetaagisayo beetaaga buyambi kununulwa lwaki yajja waffe mu Buganda waba ateeka ebyobufuzi bye era lwaki oba okyanenya ba Lubongoya okubizannyira mu Buganda Dr. Kizza Besigye opposition ye amaanyi gaagiri mu Buganda nsobola okugamba nti Patrick Oboy asinga Besigye amaanyi kubanga at least ye mu region mwazaalibwa ayinayo ababaka abawera abameka mu region ye Dr. Kizza Besigye erukungiri yatuleeteranga ababaka bameka yoyo gwe mutendereza kikyentegeeza nti tobeera w'amaanyi naye mu b'amaanyi w'ofunira amaanyi olina kumanya ebyobufuzi bizannyibwawa ekyoto ky'ebyobufuzi kiri luddawa amasiga g'ebyobufuzi gali luddawa ovunaana Kyagulanyi okubanga ebyobufuzi byabizannyira mbu simanya mu Buganda ng'emugaba Lubongoya bagendeko eri naye ate n'ataali Muganda yabizannyiranga mu Buganda onenya otya omwana wawaka okuzannyira mu ntebe ng'ow'ebbali bw'ajja alinnyisaamu ngatto so omulembe gwa Kyagulanyi munnaye gutumulisizza ebintu bingi nnyo era gutumulisizza abantu bangi nnyo nze nali simanyi nti oluusi pata esobola okutwala obuvunaanyizibwa bw'okuweerera abaana baabo ababifiiriddemu n'abaana baabo abasibiddwa era nali simanyi nti yebeera n'obuvunaanyizibwa mu kubabanja FDC yayina ba political prisoners bangi nga waliwo ne gwe baasibira e Congo gedde avuddeyo FDC yamutukweka nayo teyamutugamba teyamutulaga okitegeera muganda wange so n'olwekyo twebaza omukulu His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi okujja atulaze ebyali byakwekebwa and that is very 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 true awe tugenda okutandikira olunaku olwaleero bannange bannatusonyiwa tetwababuuzizzaako naye nga nsuubira ala Mukama Katonda batukumidde bulungi era mwenna tubaagala nnyo jano olwaki ndese statement eyo nalabanga omusajja gwe bayita Muhammad Nsereko nga musajja wa kabi nnyo muvubuka cap naye ate singa kirabika abantu abamu singa national platform bwe bateriiwo tebagenda kufuna kyakwogera tebalowooza kugamba nope kugamba wemulisa bweti wafune ekyokwogera ate batandika okugamba netugezaako okubayambako nti obayo mukoze bubi we guide them tibati oluyimba lwa His Excellency wagamba nti no ffe tukola tutya
okay, batambuza bigere ffe tuli ku misinde, things of that kind of kakati n'olwensonga eyo neebuuza Muhammad Nsereko afa ki n'ensi? Yagambye mbu kakati mu kye ngenda okukola ngenda kubeetonza mu Abantu platform. Kunze lwaki mbavunaana olw'okuta obutambi bw'omugenzi ng'ali bwereere. Ne ngamba kakati obulamu bw'omuntu businga obutambi businga obulamu bw'omuntu. Lwaki yavunaana abamusiba ne bamubonyabonya kati ate amaze kufa? Kwegamba neewuunya we ngamba eddowaayi gye n'ensonga eno ogyogerako ki? Ebimererezo bimanyi ebyokumazi olaba bw'osiga ebijanjaalo bwe bikula, bw'oba otuusizza okubikuulamu bisuula ensigo. Ensigo eyo gye busuula etera okumera oluusi nayo neevaamu ebijanjaalo ebirala, ebyo bye tuyite ebimererezi. Kaabe muwogo, kaabe lumonde, ebiseera ebisinga ebintu bingi ebisimbibwa ebibeerako ebimererezi kubanga ebiba bisimbulizibwa oba ebiba bikuulibwayo bwe biba bituuse okuyungizibwa bisuula ensigo. Kati ensigo eyo gye tuyite ebimererezi. Ebimererezi esobola okubeera emmere mu biseera by'ekyeya. Era kizibu okukitegeera nti bino bimererezi mu biseera by'ekyeya. Enjala singa emala okugwa odduka onoonya bimererezi. Era bw'obijja mu nnimiro n'obiteeka mu ntamu ebeera efuuse emmere. Naye singa ofuna emmere entuufu tewali addamu kuteeka attention ku bimererezi. Waliwo akaseera bannayuganda bwe twali mu njala y'ebyobufuzi. Lwakuba tetwamanya nti tuli mu njala oba okategeera bulungi nga bwe nkugambye nti ebimererezi ng'enjala ekuluma osobola obutakimanya nti bino bimererezi ogiyite ki? Mmere. Kakati akaseera k'enjala y'ebyobufuzi waliwo bannabyabufuzi baali bangi abaatuwoomeranga lwakuba nti tetwalina mmere. Mu bo nga mwalimu ba Muhammad Nsereko, nga mwalimu ba Munyagwa n'abalala bangi nnyo be twali tulowooza nti ate essuubi ly'okununula bannaki. Kakati Kyagulanyi amala kujja ne tuva mu kiseera ky'ekyeya ne tujjukira nti bulijjo tulya bimererezi. Eno bulijjo tetuli mu kulya mmere. Bulijjo bituwoomera lwakubanga tewaliiwo bantu batuufu. Era y'ensonga lwaki abantu abatuufu we baatuuse olw'okuba kyo kyategedde nti kimererezi kyamanyiddewo nti kigenda kusuulibwawo. Kirina okunyiigira emmere entuufu mangu mangu. Kibagambe nti eyo erimu obutwa. Tubaddewo ebbanga ddene nga mbaliisa. Naye olw'okuba mufunye emmere kakati muli mu kunsuulawo eyo erimu obutwa. Wano ekiri mu Kkaaya Nsereko kwe kuzuula nti kimererezi. Ate nga yalowooza nti mmere eriibwa. Naye abantu oluvannyuma lw'okufuna emmere entuufu erina okuliibwa ne basuula ebimererezi. Ebimererezi buli kimu gye kiri mu kuyomba. Naye Muhammad Nsereko singa olisangayo bakubira omubbi mu butuufu abbi n'olabawo omusaale ennyo mu kugamba bamuleke mumuteekeko nnyo amaaso akyayinza okuba ng'azibiikiriza mukwano gwe nga y'omu ku babadde babba ekyalo. Kakati ne Muhammad Nsereko mu kaseera kano nga tunoonya obwenkanya bwa Muhammad Sseggirinya nga twagala okubuulira ensi Sseggirinya kye yaleka atugambye ekyamuviirako okufa bw'ajja ne yeekiika amazima okuyitawo abanga atutegeezaako nti y'omu ku baali mu lukwe olwayokya omugenzi gw'ate mu kaseera kano yalibadde yeekeka ki era yalibadde anyiigira ki nga tuggyeyo obutambi bw'omugenzi okumanyisa ensi nti bannange bino bye bigenda mu maaso mu Uganda. Essaawa eno ekibuuzo tekyalibadde ani yatadde obutambi wabula kyalibadde nti ani yatuusa omusajja waffe ku bino bye tulaba mu butambi. Ekibuuzo tekyali
Anyway, nga Jeno yekolera ajja ndowooza network yeekutemuko but will be coming back soon. Network bwe bityo era kyova olaba obudde obusinga ngamba nedda tulina okubaawo. Bwabanga Seggirinya Muhammad abadde mukwano gwa Nsereko. Bwabanga Seggirinya Muhammad babadde balinnya mu kimu n'Ensereko. Nsereko mu kaseera kano yali badde abali emabega w'okumanyisa ensi nti Seggirinya Muhammad yakolebwako kino na kino era yali badde supportive gye bali okulaba nga muganda we gyali mu ntaana afuna obwenkanya. So teyali badde against kubafulumizza obutambi nga yeerimbika mu kitiibwa ky'omugenzi. Tewaliyo mufaayi na kitiibwa, omulamu yabeera n'ekitiibwa. Kuba singa nkubuuza nti nkutte nkukkira oba pulofeesa, osobola okukkiriza oba osigalirayo mu bwakisaatibwa. Then lwaki Muhammad Nsereko ayagala okuwa omubiri gw'omugenzi ekitiibwa ng'obulamu bwe teyabuwa kitiibwa obanga tawadde bulamu bwe kitiibwa era akkiriza busaatuukirwemu? Omuntu yenna abadde ayagala Muhammad Seggirinya era yenna ayagaliza Muhammad Seggirinya. Essaawa eno obwanga bwe bwali badde lwaki yayokebwa, baani abaamwokya, so si lwaki baatadde obutambi, baani abaabutadde, kubanga obutambi obwateereddwa ndabirwamu. Endabirwamu bw'ogitunulamu n'ekulaga nti oyina eminyira, toyasanjasi oba n'ekulaga akajonjo mu maaso, ekyo ky'oba oli kyebeera ekulaze. Kakati obutambi bwe mwalabye ekyo Seggirinya kyabadde, ekyo kye kyamukolebwako. Kakati nga ggwe yali badde yeesisiwala ne yeebuuza baani abaakola kino, obuuza baani abaakoze kino okututegeeza ekitwesisiwazza. Lwaki oyagala okukyawa abaatadde obutambi? Singa Muhammad Nsereko omuntu akutuuza ku mmeeza n'akubuuza nti lwaki oyagala okukyawa abaatadde obutambi, ogenda kugamba nti tebawadde kitiibwa, bitundu bya kyama eby'omugenzi. Kyokka ng'ate waliwo abaazannyira mu bitundu by'omugenzi ebyekyama, waliwo abaazannyira mu bulamu bw'omugenzi. Abo obejjeereza, oyagala kubuza kifaananyi nti mu butuufu omuntu yatulugunyizibwa era okutulugunyizibwa kwe kwamuviiriddeko okufa. Nsereko Muhammad saagala weefuule musiru nnyo, kubanga tulabye obutambi ffenna obwesisiwaza naye ate nga buyina solutioni. Waliwo omwana eyakubibwa gye buvuddeko awo sigaalo kaali katambi, nga n'ensi ez'obuvunaanyizibwa nga ne Uganda mweri mwana wattu lwakuba kamera zaffe tezikola, batega kamera buli wamu ekikolebwa mu maaso mu ggwanga bigende mu maaso n'okulabibwa. Kakati ate ggwe oli mu kulwanyisa kamera eyakwata ebitundu by'ekyama eby'omuntu tubiraga ensi tufune we tutandikira mu Uganda empya okuvunaana. Kubanga n'abayokya Seggirinya singa obadde wa mazima nnyo waali batubuuzizza ne tutandikirawo okubanoonyerezaako. Emisango gyaffe ne tugitwala mu kkooti y'ensi yonna. Olaba singa obeera ogenze mu kkooti yonna kebeere ya Uganda, naye ng'omusango gw'ovunaana mukyala wo kwokya busajja, ate omulamuzi oyina omumukakasa nti wayokyebbwa obuki obusajja, ebisukka ku mpapula za poliisi oba ebisukka ku mpapula ez'omusawo wa poliisi. Bwe kiba ng'agenze mu kkooti nga mukyala we yamwokyezza obusajja, alina okulaga ow'ekitiibwa omulamuzi lwaki omukyala oyo alina okusingisibwa omusango. Ate Muhammad Seggirinya MP eyayokyebwa nga baatuuka okuteekwa oluwagi olwokya n'akamba akookya mu sigiri nga babiyisa ku busajja bwe, ne bamukuba empisa enkambwe mu busajja bwe. Nze nandirowoozezza nti buli omu yali badde akaaba olw'ebiwundu bye yalabye ne yeesisiwala, naye nga yeesisiwala ku kintu kimu si lwa kufa kwa Seggirinya, naye yawulira atya nga bamutulugunya mu kaseera ako. Bulumi ki bwe yayitamu Seggirinya nga bamutulugunya mu kaseera ako? Seggirinya yalaaja naani linnya ki nga bamutulugunya mu kaseera ako? Nze singa nsanga omuntu attiddwa ng'oba ekiwuduwudu bakyawudde ku mutwe gwe,
mbasikaabira bino byendabye naye nkaaba kimu yawulidde atya nga bamumiza omusu bulumi ki bwe yayiseemu nga bamumiza omusu bukedde tv ejja etulaga ebintu eby'enjawulo waliwo akatambi akaatukaabya amaziga mu mwaka gwa 2014 nkakasa bangi mwakalabako aka house girl eyatulugunya omwana ewaka era amawulire ago we baali bagasoma bagamba ow'emmeeme ennafu sookodde ebbali ow'emmeeme ennafu tosembera kubanga kano akatambi ke tugenda okubalaga kakaabya nti weewaawo kaali kakaabya weewaawo kaali keesittaza naye ate mwalimu solution ey'okulwanyisa baawusigaala okutulugunya abaana era okuva ku lunaku olwo akatambi ako lwe kaasaasaanira ensi wadde nga kaali keesisiwaza baawusigaalo baakendeeza okutulugunya ku baana jjojjuzi tugenza okuddamu okulaba haawusigaala atulugunya omwana nga kiyiseeko akabanga era ow'ekitiibwa omulamuzi yamusibye emyaka 4 emyaka 4 gino egyasibiddwa hawusigaalo gigenda kutereeza bahawusigaalo bonna oba osanga kuba baakitegedde nti bakama baabwe basobola okubatega kamera ate omusango ogulimu okutuula ku mwana okutulugunya omwana n'okukola ebikyamu ku mwana guliko penalty yakusibwa emyaka 4 kakati gwegwe omugaso gwa kamera Seggirinya yakolebwa kamera era obwenkanya bwa Seggirinya tulina bunoonya mu kamera eyatulugunya Seggirinya tetusobola kutandikirawo ne tumunoonya bamusibe emyaka 4 oba bwe tuba tumuzudde tetusobola kulaga butambi obwo omuntu eyatulugunya Seggirinya ne bamusibe emyaka 4 ovunaana ffe abatadde obutambi bwa Seggirinya oba tuvunaana Dr. Nico abeere Netherlands eyatadde obutambi bwa Seggirinya ng'era ne looya wa Seggirinya bamaze kukkaanya nti obwo obutambi buteebwe Lord Mayor Erias Lukwago kakati Lord Mayor Erias Lukwago nga yabadde looya w'omugenzi bw'anaaba apiikinze interest ku gavumenti okutulugunya Seggirinya oba osanga oba obujulizi asobola obutandikirako tubadde nga tuloopa n'ebitatukwatako n'osanga omuntu ng'akuba omwana n'otambuza n'osanga omusirikale ng'akuba omuntu n'otambuza kakati ate omusota guli waffe mu ntamu olunaku olwaleero oyagala tukole tutya tuguleke kiri waffe tukaabira ababikire bulijjo ebbanga ddene leero tetugenda kukaabira mubikire wabula kiri waffe mu nnyumba mwennyini oyagala tusirike gavumenti ya Museveni esigale ng'etta abantu gavumenti ya Museveni esigale ng'erumya abantu nga nammwe abaali givunaanye muvunaana baganda bammwe kyannaku nnyo nti buli muntu afe ewaffe Buganda bafunawo be basongamu olugalo okuggyawo obuvunaanyizibwa ku gavumenti nti yesse omuntu oli kubanga essaawa eno twalibadde ku kye ekisse Seggirinya so si byakoleddwa mu lumbe lwa Seggirinya Seggirinya yafudde Seggirinya tagenda kumera Seggirinya yakoze eki yagenze kakati ebikulu si engeri gye twamusiibuddemu oba mu bitiibwa oba mu biki mwalabye Kabuli mwe yagenze lwakuba ate ye empuga yabadde amusibidde gye yabadde amusimidde nga nsemintingi wabitegedde mpuuga ye entaana gye yabadde asimye yabadde nsemintingi kakati mwalabye Seggirinya we yagenze n'akadongo mwe yagenze ebitiibwa byasigadde ku nsi kati tulina kunoonya bwenkanya kuba ani abaatutte obulamu bwa Seggirinya era today's question teyalibadde lwaki mwatadde obutambi yalibadde lwaki yayokebwa today's question teyalibadde baani abaatadde obutambi today's question yalibadde baani abayokya Seggirinya kakati bw'onyiigira abayokya Seggirinya nga bali mu kulabisa abayokya Seggirinya obanga tugamba nti naye waliko ku bayokya Seggirinya okukulira ki kyoyagala tukweke ensi era otunyiigira lwakuba byakwesittaza oba otunyiigira lwakuba twabitadde bw'oba otunyiigira lwakuba twakwesittaza naffe kye twabadde tutagetinga bikwesittaze kubanga naffe byatwesittaza ne nannyini byo byamwesittaza era n'ayagala tubiwa abantu ng'amaze okugenda ng'akimanyi bijja kubeesittaza naye lwakiri okwesittala ng'okwo kukome ku bitundu bya kyama bya Seggirinya abalala muleme okuddamu okubatunako nga mubeesittaza
okutulugunya kittamaka g'abasajja n'okwokya n'ekijjamu enjala mbadde njagala bikomye ku Sseggirinya tewabaako omuntu omulala atwesittaza tulage ensi ekituufu nti bano abasajja bye bino bye bakolera abantu muzi warehouse olaba Sseggirinya ow'ensi yonna Sseggirinya MP Sseggirinya abadde asibiddwa mu kkomera atulugunyizibwa bw'ati teebereza abasibe abatali mu mateeka ga kubeera basibe kyekibakolebwako Sseggirinya yakimanya abasajja abasiraamu kuba yakimanya tali yekka bangi abakoleddwako ebintu ebyo abasajja abasiraamu babassa amaka abasajja abasiraamu babassa amaka abasajja abasiraamu babatulugunyizza wakiri bikome ku Sseggirinya era yalowooza lwanki baamwokya bitundu bya kyamambu byebizibu ebyokulaga abantu mbw'oba oswala era Sseggirinya muzira nnyo okweyambulira basajja banne ne bamukuba ebifaananyi n'abawa n'olukusa nti mubirage ensi ng'abasajja bamaze okunzita ayagala bikome ku ye oba yayagala bikome ku ye kubanga abasajja bangi babatta amaka basajja bangi babatulugunya amaka bwe bavayo ne boogerako abo bennyini ne bagamba mboozi za byabufuzi ojjukira Nabbanja ng'ayogera nti Wangadi ono omukyala w'endabyo wa human rights ye kennyini omukyala oyo yavaayo n'akola statement gye buvuddeko n'agamba nti abanuupu beeyokya bakola make-up afaanana ebiwundu Sseggirinya yayagala okulaga ensi nti bannanga ono si make-up bino ebintu bya ddala si firimu eno reality make-up aba akozesebwa bazannyi ba firimu nga bannupu bakozesa make-up firimu kyene etwalira ddala obulamu bw'abantu ne batadda ffe tulaba abaswaziniga nga bafa mu firimu simanyanga ba Jason Statham nga bafa mu firimu naye era mu buntu mwabatambuddeko mumala ne muddamu ne mubasa sorry fe abatambuddeko tumala ne tuddamu ne tubakola ki okujja nti kiri yali firimu naye firimu kyeno etwalira ddala obulamu bw'abantu kuba omukyala yatugamba nti oyo make-up for me nze ndi mu production eya movie nso gibaamu ng'omutendesi ng'omuteesiteesi nga producer naye make-up oyo tumukozesa nnyo kitegeeza bano abannuupu bwe baba bakozesa make-up bali mu kuzannya firimu kyeyo etwalira ddala abantu obutadda firimu kyeyo ettira ddala firimu kyeyo nga togenda kuddamu kulabika kakati ne tujja tulwanyisa ekyo n'ogamba nti mwatulaze ebifaananyi byanneesisiwazza ebifaananyi ebyo ebyakwesisiwazza essaawa eno waali badde tonyiigira bantu babitadde gwe kuleetera kwesisiwala kubeera omugenzi yayagala bikwesisiwaze then you're taking action bikome ku ye naye obusungu obutadde ku baabitadde obujje ku baabimutuusaako tugambe nti yeggw'omu ku baabimutuusaako yeggw'omu ku baamutta oba yeggw'omu ku baamwokya otya ki lwaki odduka nga tewali akugoba era obusungu obwakuleese n'okukola zitikitiko live lwaki totukolerayo ku ya Museveni eyatulugunya omwana w'omukazi badde tusaba mwami Nsereko otukolereyo ku ya Museveni eyatulugunya omwana w'omukazi sente mmwe zigenda bakomyangawa bwe bamala okutta baganda bammwe ne babuza emboozi y'okuttibwa kw'abaganda bammwe ne batandika obbeesonzaamu ennwe emboozi neeba nga tekyali gundi yasse muganda waffe emboozi neefuuka gundi yakoze akavuyo mu kufa kwa muganda waffe oba mu kuziika kwa muganda waffe oshegeera muganda wange bikabye ennaku kyannaku nnyo era kya buswavu nti abasajja ate ye oba osanga be yali abaliddeko ate be bamukuba mulyamu olukwe era ye bw'aba agamba nti mukwano gwe ng'alina ne audio z'ayina ng'atiisiza n'okutiisa abantu nti ŋŋenda kuzitaasa oke yeebuze lwaki mukwano gwe teyasobola kumulaga ebyo n'abiragaffe
yali amanyiye mukwano gwe nti amwerippako bweripya ayagala kuzannyisa bulamu bwe bya bufuzi. Yakimanya nti Nsereko Muhammad ayagala kuzannyisa bulamu bwe bya bufuzi. Kyova olaba essaawa eno obuvunaanyizibwa oba ye kyalaba mu kwogera mu bulamu bwa Sseggirinya byakoleddwa mu kufa so si ebyakolebwa ku Sseggirinya mu bulamu. Nsereko Muhammad oyo omutendeke essaawa eno yali badde afayiringa omusango okuguteekayo mu kkooti nti baatulugunya gavumenti yatulugunya muganda wange. Omusango gwali mu kufayiringa gwaba atadde bitundu bya kyama mu byabadde tebyetaagisa kuyita ku mpewo byesittaza. Tukimanye era si ggwe tusinga okukimanya ndi byabadde tebyetaagisa kuyita ku mpewo byesittaza, naye y'ensonga lwaki naffe twabiyisizzaako bikwesittaze nga ggwe oyo omutendeke obeeko ky'okolawo okulaba nga bikoma ku Sseggirinya. Sseggirinya yasazeewo abeere billboard y'okutulugunyizibwa. Sseggirinya yasazeewo abeere akalango k'abasajja abatulugunyiziddwa oba okulaga ensi nti okutulugunya mu Uganda gye kuli. Bintu bingi ebikolebwa mu Uganda bwe bimala okukolebwa ababikoze bwe tujja okwemulugunya ne baŋŋamba nti abo bali mu katemba. Kakati abasajja bangi bavuddeyo nga balaajana ku maka gaabwe agattiddwa ku ntulugunya gye baba batulugunya n'abamu nga babasalako obusajja. Naye nga bano bagamba balimba lwa nsonga bakimanyi nti gwe tosobola kweyambula oba n'ebifaananyi by'obusajja tebisobola kuyita ku mawulire. Twabireese mumanye abantu abatuufu be mubadde nga mulowooza ebbanga lyonna nti ye alternative we oba bwe busizo. Njagala okukutegeezaako nti gavumenti bw'ebeera lugina ddinisa opposition ke kamooli. Opposition is an alternative way. Obusizo osegeera obusizo bano bwe baali obusizo bwammwe bano kwe mwali mubalidde bano kwe mwali musibidde bano kwe mwali mutambulidde. Era bantu bangi baafanga abasajja abo ne bajja ne bakaaba. Bino byolaba bye bavaayo kakati ne boogera kungulu okutulaga obukyayi naddala nga bannaffe bafudde byabalinga ku mutima lwakuba ebiseera biri nga bajja ne baziika ne bakaaba nnyo ne beeyama baamulekwa woowe woowe yaaye n'ebirala bingi ebikolebwawo mu kufiirwa. Kakati naye nga munda mu mitima gyabwe baabeeranga basanyufu. Kakati essaawa eno mu kaseera kano munnange olubuto lw'obukyayi oba obukyayi obwali bwekweka olw'okuba nagge nti Bobi yajjanga kibuyaga okwerula oba yajjanga mukoka okwerula nti wano baaziikawo mbwa si muntu. Ebbanga lyonna tubadde n'amalaalo g'embwa nga tetulina malaalo ga muntu. Kyekiseera mumanye abantu be mwali mutisse obuvunaanyizibwa mu kununula ensi yammwe. Bano be bantu be mwali muwadde obuvunaanyizibwa obw'okununula ensi yammwe. Era be baba bagamba nti muli bwozambi, be baba bagamba nti muli bakapere, be baba bagamba nti temumanyi bya bufuzi. Naye nange we mbabuuliza ebyobufuzi kye ki? Kuba gye buvuddeko baatuvunaana n'okubyonoona byali byatereera ki ng'ate mmwe mwali mukyavuganya? Bwe biba nga twabyonoona kaddeni mmwe mutubuulire ebyobufuzi kye ki? Ebyobufuzi bye biditamininga obulamu bwo n'obwange. Kakati yo ow'ettaayi ayagala akolenga decisions eva naye ng'ate decisions zaakola ziwunzika tezikosa baana be. Baaba abamu balina insurance card ne famire zaabwe basobola okujjanjabibwa ne ba Bulaaya. Abaana baabwe tebasomera mu UPE bo sukaali tebagulira mu kiro. Kyova olaba kiro ya sukaali ne bwerinnya tebasumbuka. Neera omu yagamba nti nze sigula kiro ngula kasawo. Kakati ye bwaba Museveni alinnyisizza kiro bizibu bye. Kakati ba decision maker decisions ze bakola tezifevaringa ffe zinyigiriza ffe wabula ate ffe abanyigirizibwa decisions ze babeera bakoze tebatuwa mwaganya yadde omukisa okubaako kye tuyisaawo.
oba okubaako kye twemulugunyako gye buvuddeko Little Man yagenda n'akola statement ku kitebe kya National Unity Platform n'agamba omwana abooga mukkirize nti twaba booga tuli mu kaseera ak'okubooga ebiseera ebisinga bw'oba oyagala okukyusa system si system yokka yebeera ey'obulabe wabula ne mubakyusa system mubeeramu ab'obulabe bonna batusazeko ku kyalo naye nga it's okay genderawo wadde kukyali ku omwana abakyusa system nabo mubaamu ab'obulabe nga mulina okubajjamu olaba gavumenti bw'ebeegwa erina okuggwa n'opposition singa opposition eyo si eba egiddeko yes gavumenti egwa n'opposition yaayo era y'ensonga lwaki gavumenti ya Museveni eri mu kugwa ne fensi y'opposition yali emanyidde okugivuganya era bano ab'opposition obusungu bwe batulinako baali tebaagala gavumenti egwe kubanga gavumenti baafuganga bameka babiri kakati gavumenti oluvannyuma lw'okugwa nga si be bagisudde automatically baalina okugwa babiri waalingawo omusajja baamuyitanga Ssemwogerere nga opposition ya Dr. Apollo Milton Obote baagwa babiri opposition egwa ne gavumenti kakati gavumenti eno bw'eba egudde baate aba opposition baali baagala okusigalawo nga bakyali bassedduke kyali baddokke okubeerawo nga muli bassedduke but the question is are you updated? An iPhone erina system y'okwa-updatinga okusinziira ku tekinologiya n'ekiba kikyuseemu yo esobola okwe-updatinga. Ekibuzo kiri kimu, mwe ab'opposition muli updated? Yensonga lwaki ebiseera ebisinga ab'opposition bano baagala nnyo tukozese system yaabwe oba enkola yaabwe wabula enkola yaabwe eri valid ku mulembe guno kubanga bo bamanyi ekintu kimu okugyawo gavumenti kwekalakaasa bo bamanyi mu ntegeera yaabwe okusuula gavumenti kuvuga migaati oli n'akugamba nti yeekolera zze n'ayogera wano oba Kyagulanyi agenze mu bazungu ali mu katemba nga ye yasindika emigaati mbu ye yali sirias emigaati ne bakuba ne tiyaggaasa asindise emigaati agitwala Mulago mbu ayagala kujjako Museveni. Lwaki tewagivuga ng'ogitwala ku State House? Lwaki tewagivuga ng'ogitwala Nakasero? Lwaki tewagivuga ng'okitegeera ogitwala ewali obuyinza? Era bba abataali bannakatemba for you omuntu ali mu kusindika mugaati ati okwo gusuule gavumenti. Ye mu Uganda ebisobola okusuula gavumenti mulimu omugaati. At least yogera kawunga nti kalinnya katya. Yogera ekintu abantu kye balya buli luki buli lunaku nga bwetaavu nga katala naye ojja otya nga weekalakaasisa mugaati nga waliwo omwana amala omwaka tagulya. Weekalakaasa biki? Si bwetaavu bwe. Naye bwe bawulira nti Sudan gavumenti egudde mugaati nga bajja e Uganda n'omugaati gwe guki? Gwe gumu. Noonyayo ekintu ekiri basic need ku bulamu bw'abantu bw'e Uganda ky'oba okozesa okwekalakaasa okusuula gavumenti naye n'okwata egaali mbw'osindika migaati ng'era naawe baliddeko okusuula gavumenti. Enkya bw'olemererwa n'ogaa nti ate abaddawo Bozambe bannakatemba tebalina strategy. Bw'ebanga strategy y'okuggyako obuyinza n'ekubya ne bannayuganda tiyaggaasi nga gyali migaati awo Museveni atulemye. Bwe tubanga era ne mu bukodyo bwammwe bwe tulina okukoppa tulina okopperamu ak'emigaati awo Uganda ekoze eki? Ebalemye. Ne balowooza nti ba-owninga Uganda nti baafuganga ne Museveni afuga. Ensonga lwaki ngambye nti balowooza nti ba-owninga Uganda? Museveni alowooza ye nannyini Uganda. Ate n'abaali ku opposition nga balowooza nti be bannannyini opposition. Then munna Uganda ye yali asigaddewa.
era bwe kibanga era alowooza nti yalina okubeerawo era twesige ye yakolako nabo nti yalina okubeerawo n'abaamu ne bagamba nti ye yali owoopozitioni yekka omutuufu aba NRM tugambe nti Besigye yali pulojekiti yammwe nga twabakubira pulojekiti yammwe kubanga owa NRM otuuka otya okumanya obulungi bw'okuvuganya kwa Dokita Kizza Besigye ate n'ogamba ffe tuli boozambi tetulina bye tusobola bw'oyagala kulwanagana n'ab'amaanyi oba banafu eno gavumenti gwe mulimu gwammwe gavumenti eno bw'ebeera omulimu gwammwe lwaki ate mwagala eyali siriyasi okugibasuuza ne mukyawa abatali siriyasi mu kugibasuuza emyaka 2 ng'avuga okugibasuuza mutuwe ku byavaamu then tumukubire engalo nti oli wiina naye embu yeekalakaasanga bo point gye baleeta anti ye Dr. Kizza Besigye yeekalakaasanga yateekangawo embeera kyovola ne bamunyagwa baavuganga emigaati we yeekalakaasiza ttaka lyabwe mwe mwatandise ebyobusosoze mbuba lubongoya tebalina kwesimbawo mu Buganda bagende beesimbewo ewaabwe ye Besigye ewaabwe waali wateredde nnyo erukungu waaliyo enguudo ennungi ennyo abaana bayo bwe baasomanga emirimu jjo gibanguyira waliyo sukaali ow'olukumi erukungiri oba gye tumugula e Buganda ze bamugula erukungiri ate ng'erukungiri akyayinza okuba ow'ebbeeyi kubanga alina okuvaako transport amujja mu Busoga okumutwala erukungiri lwaki teyateekanga eyo okwekalakasa lwaki yakuteekanga ku ttaka lyammwe okuli abaana bammwe okuli baganda bammwe okuli bakyala bammwe okuli baani nga ye mu Buganda kye yalinamu eky'obugagga kye yali nnyumba ye lwaki okwekalakasa akuteeka wammwe ye lwaki teyakutwalanga waabwe sigenda munenya nti yali mukyamu naye Buganda yenjimu okusigako mu lulimi lw'ebyobufuzi senga naye yali mulungi nnyo ng'alina amaanyi lwaki teyagera n'alima ewatanalimwa teri muntu ajja kuzannyira byabufuzi mu Buganda gambe nti w'amaanyi yo Buganda eva ebeera nteeketeeke iyo Buganda eva ebeera ready naye atulage nti nateeka okwegugunga oba okwekalakasa ewaffe erukungiri nateeka okwegugunga oba okwekalakasa ewaba Museveni erwakitula naye ojja wano mu Buganda w'ozannyira emizannyo gye tukuyita ow'amaanyi nti Dr. Kizza Besigye yeekalakasanga wano e Buganda wano e Buganda ewalina abantu abali idle kubanga gw'onoonya nnamba ewammwe bali mu nnimiro wano gw'onoonya ki numbers Buganda yo yagimukadda nti ne woba otambula owa booda akugoberya kasitawulira nti kujjako Museveni n'owa booda akola ki akugoberera ekintu ky'okwekalakasa kyekyangu ennyo buli munnabyabufuzi kyasobola okukola era kyekyangu ennyo okulaga ensi nti omuntu ayagala kujjako gavumenti kubanga buli kwegugunga kukulaga nti gavumenti eri mu kugwa kyobola bannabyabufuzi abatali strategic abatalina kye bazzaako batera okwerimbika kalakasa naye tewaliyo kibi oba tewaliyo kikosa gavumenti nga kugikuba mu ngeri y'omunda ekonomiko wo era bw'osanga omuntu akuba gavumenti ng'agikuba ekonomiko wo omanya oyo ali siriyasi mu kuggyako gavumenti tali mu kubaasaamiriza kubanga abantu batono nnyo abasobola okukitegeera nti okwavuwaza gavumenti kisuula gavumenti kyokka ate nga bangi nnyo kaabe muwera ayonka abalowooza nti okusuula gavumenti kwekalakaasa otegeera so mwebaze nnyo Kyagulanyi ono okujja abalaze ab'opozitioni n'ebyali ebisejja mu opozitioni Muhammad Nsereko bw'oba oyagala Sseggirinya ng'obulamu bwe obadde obuwa ekitiibwa era ng'abadde mukwano gwo sooka obulamu bwe bw'oba owa ekitiibwa so si bitundu bye byakyama abatutte obulamu bwe obejjeereza oli ku ffe abatadde ebitundu bye ebyekyama ate nga tuli ku oda ye nga ye yayagala kikomekkereze ku ye tweyanziza nnyo ekirala yeemanyiza okulya emitwe gy'engege anyway
tugende ku mulala otajja tumalira nnyo budde kale munatusonyiwa ka eka kakalimuko katonotono sooka myutimuko saidiyo. Okay. Kati n'olwensonga eyo ssebo tuyanza tweyanzeege ate okoza analysis ennungi nti Muhammad Nsereko ebintu ebyo bw'ogenda maaso n'okubikola olinga oli mu ekkobaani. So n'olwensonga eyo atuuliza naawe atulaba sengejja olabe ekituufu kye kiriwa. Omugenzi atugamba mulaganga ensi kiki ekyanzita kaakati ebyamuddeko okufa ensi ebirabi naye n'agamba lwaki mubiraga ensi. That's it. Mujajinge mutubule ekituufu kye kiriwa. Ekyokubiri ono jeno omukyala mugenzi